nga kkooti ensukkulumu tennaba kuwa nsala yaayo eyajungulula emirimu gya kkooti y'amagye. Olwaleero ssentebe wa kkooti eno Brigadier General Freeman Mugabe yali alagidde ab'ekitongole ky'amakomera okukomyawo Dr. Kizza Besigye ne munne Obed Lutale okuwulira emisango gyabwe we kunaaba kutuuse. Besigye ne Lutale bavunaanibwa emisango egyekuusa ku kuseketerera gavumenti bannamateeka baabwe kye bazze bawakanya nga bagamba nti kimenya mateeka kkooti y'amagye okuwezesa abantu ba bulijjo. Kati oluvannyuma lw'ensala ya kkooti ensukkulumu ku butuufu n'obukyamu bwa kkooti y'amagye okuwozesa emisango, olwaleero kkooti eno ebadde esuubirwa okutuula tetudde. Wabula byo ebyokwerinda bikedde kunywezebwa ku miryango n'ebitundu ebyetoolodde kkooti y'amagye etuule Makindye. Wetutuukiddeyo tusanze abamu ku bannabyabufuzi naddala ku ludda oluvuganya ababadde bazze okugoberera ebibadde bisuubirwa okukolebwa olwaleero tusanze babasibidde bweru. Kati bwe tuuse ku geeti ne bagaddewo ne batugamba nti leero tebagenda muleeta, tewali kkooti leero, katulinze kulaba ku kiddako. Ne mbagamba nti lwaki mugamba nti tewali kkooti? Bwe baba nga tewali kkooti, Dr. Kizza Besigye n'abavubuka bali abanuupu babaleeta babateere wano tibazzeemu, n'enkiddamu emirundi ng'esatu ne basirika nga bbumbuzi. Bano okubadde President wa NID Joseph Kabuleta n'owa Conservative Party John Ken Luchamzi, ebigambo byabwe okusinga bibadde byakwanukula ku bbaluwa gye yafulumya nga yeemulugunya ku nsala ya kkooti ensukkulumu ku mirimu gya kkooti y'amagye, ne basaba omukulembeze w'eggwanga okussa ekitiibwa mu nsala eno. Mr. President ng'ate ye fountain of honor, ate nga yakwasisa constitution asookera ddala, chief custodian of the constitution, kyannaku nnyo okukola statement gye yakoze, statement eswaza era eri treasonable mu mateeka. Ayina obusobozi okugenda mu parliament since yayina majority party ye n'akyusa amateeka kubanga Supreme Court kyesalawo kisinziira ku mateeka. Wadde nga Besigye taleeteddwa mu kkooti, bo bannamateeka be nga bakulembeddwamu Elias Lukwago bakuŋŋaanidde ku ofiisi z'ekiwayi kya FDC ezituula e Katonga ne bategeeza nti babadde tebasobola kugenda Makindye kubanga ensala ya kkooti ensukkulumu yasattulula emirimu gyonna egya kkooti y'amagye. Ate General Court Martial obutafaanana kkooti ndala yo teri mu ssemateeka nti yagiteekawo, act ya parliament yali yagiteekawo, kati bwe baba bagisazizaamu yavuddewo. Lukwago ategeezezza nti kye bazzaako kwe kutema empenda ez'okulaba nga Besigye n'abasibe abalala abaasibibwa ku biragiro bya kkooti y'amagye nga bayimbulwa, era bwe bavudde wano begattiddwako munnamateeka Martha Karua okuva e Kenya ssaako n'ekibinja kya bannamateeka abalala abavudde mu mawanga ag'enjawulo okuli Comoros, Tanzania ne Kenya ssaako n'awalala ababadde bazze okugoberera ensonga zino, era bagenze butereevu ku ofiisi z'akulira ekitongole ky'amakomera ezisangibwa ku luguudo lwa Parliament Avenue okusisinkana akulira ekitongole kino ku nsonga z'abasibe abali mu makomera ku biragiro bya kkooti y'amagye. Oluvannyuma bano beevumbye akafubo akatakkiriziddwamu bannamawulire era kakulungudde essaawa eziwerako. Ensisinkano eno ng'ewedde mu kwogerako ne bannamawulire bano bategeezezza nti akulira ekitongole ky'amakomera Johnson Byabashaija abategeezezza nti mukadde kano balinze kuwabulwa okuva ewa ssaabawolereza wa gavumenti ku nsonga y'abasibe aboogerwako. Our call is to the Attorney General to expedite because this situation is untenable. Should they fail to release Dr. Besigye and Lutale today, they will be holding them illegally. Naye kati obuzibu bwayolekedde era naye bwakkiriza nti neka order ke baali baliko akasiba Dr. Besigye akava mu General Court Martial olwaleero kaweddeko kalimandi warrant. Kaweefube waffe ow'okwogerako n'ab'ekitongole ky'amakomera ku bivudde mu nsisinkano eno agudde butaka oluvannyuma lw'abakulu abakwatibwako obutereevu ku nsonga eno okutwesamba. Oluvannyuma bano beeyongeddeyo ku ofiisi za ssaabawolereza wa gavumenti okufuna okuddibwamu okulala, wabula eno tebamusanzeeyo era ensonga ne zijulira. Kyokka bino nga tebinnabaawo, Lukwago yasoose kukuba bituli mu bbaluwa eyawandiikibwa mukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni bwe yali yeemulugunya ku nsala ya kkooti ensukkulumu ku mirimu gya kkooti y'amagye, n'avumirira ekya Museveni okutegeeza ng'eggwanga bwe litafugibwa balamuzi bokka. We need to remind General Kaguta Museveni, we have a constitutional order in this country. The constitution creates a conventional system of government whereby we have three organs. We have the executive,
We have the legislature and we have the judiciary, each of them operating independently. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba obanga omuwabi wa gavumenti anakyusa fayiro ya Besigye avunaanibwe mu kkooti z'abantu ba bulijjo. Ani Walukatamba, NTV, Akawungezi. If it appeases your ears, I shall maintain that.